Okay, ngenda kuddamu ekibuuzo kino kyongambye naye nga sinnakuddamu. Njagala oddeyo owulirize end of your speech gye yakoze. Sooka ogenda ogiwulirize bulungi nnyo. Then olyoka odde waneeno okomentinge. Ojja genda komentinga ng'ogamba mbuno abimanyi. Kuba mu end of your speech kyemanyi yayogedde ku kigambo kya Agowa yakyogeddeko Agowa eyo. Luzaayo olutalo lwe twatandikirako nga tuyingiro nga twalutandika mu Novemba w'omwaka oguwedde ne tumumaliriza mu Novemba w'omwaka guno. So yayogedde ku kigambo kya Agowa. Yayogedde ku UN report. Nayogera ku UPDF occupation mu Congo. So bye bino byenkola waneeno okitegera. Then number 2 nga nkuddamu ansanze sajja waneeno His Excellency Kyagulanyi Nsiime obanga andabe ampaana ennyo nti nze nnwanirira Uganda si wendi. Nze ekyandeeta wano kujja kusomesa munnayuganda ekintu kino ekya foreign policy kubanga mu revolution eno His Excellency Kyagulanyi ekintu kye yakola ekipya abantu abalwanyisiza Museveni kye batakolanga wadde nga baali bakimanyi naye olwokubanga batusiba kiwaanyi tebakikola. 1 yakwata ekintu kye bayita foreign policy n'akiteeka mu revolution. Foreign policy kubanga egundi zonna ze twayitamu okulwanyisa Museveni ono, these are foreign policy. Democracy is a foreign policy. Nakugambye obo yagala okakasa democracy is a foreign policy. Before you preach protest vote, njagala okimanye nti akalulu ka Uganda tekali mu system ya Museveni, kali mu system ya Bangereza katandika mwaka gwa 1958. Ekyo kimu. Human rights are foreign policies eziri mu charters ezenjawulo. Kati gwe answer yo gifunye deni mu Uganda bamaze nayo ne babifulumya. Obalabye nabagamba bitandikira wano kubanga fe tuli international. Bamaze ne babifulumya ono independent, the independent no popular Uganda. Okirabye wano nakugamba fe tuli mu propaganda. Twajja kujjako Museveni nakugamba wano twajja kujjako Museveni. However tubeeramu n'ebituugula n'ebino munna Uganda kino kye bayita civic education. Nze nakugamba togenda kundaba nga ndagira munna Uganda nti katigenda weekalakase wabula dynamics zino senga munna Uganda nzoonampa amatu n'oggula obwongo amaaso gagenda kulaba ebintu weegabiraba nga galina okubiraba. Ekintu kya foreign policy baali bakikukweka naye mu Uganda teri government yali ezze ku ntebe awo nga toterezeza foreign policy teriyo. Newe musituka ne mwekalakasa in masses nga foreign policy zino temuziterezeza asobola bakola ekya Assad. Kyekyayamba abantu be Syria okulwanyisa Assad bali bamaze okutereza foreign policy zino. We bamala okuzitereza ne basalawo kati ne bagamba kati this is end game leero kigwa leero teri kudda waka era ko ole mundu yatokota era emaze emyaka 11 finally bawangula Assad. So wekito wekiri ne mu Uganda tewali njawulo. Only that ne Museveni kenyenya abateeka ku frustration n'abalaga atino eyo gye mugende yateri hope. Eno UN ogirabye essaawa eno ne Ukraine yetaaga UN. Naye mwe banna Uganda temumanyi mugaso gweno chata temugumanyi. Okitegera era abasinga bajjano nga baga agwe otuletera by'abazungu. Tomanyi mugaso gweno chata goloza lwaki UN lwaki Ukraine eyingidde chata eno. UN eyingidde chata kubanga Russia ebadde emaze ekiseera kyonna ngekuba civilian areas. Mu lutalo lwonna tebakkiriza muntu kuba civilian areas tebakkiriza. Wabula Russia abadde nga akuba civilian areas nga akuba amasomero nga akuba amalwaliro okitegera bwatyo wabadde. Kati Ukraine bagitadde mu Rome Statute. Rome Statute eno ngibasomeseze ebbanga ddene ne babagambye Uganda is a member of this statute. Okitegera Uganda member weno statute. Kati mweno statute Ukraine nayo bagiyingiza kakati essaawa eno kikakata ku United Nations okuprotectinga human rights oba abantu be Ukraine. United Nations kikakatako era naabo abagenda okukola crimes against humanity oba okukola ebikolobero ku abantu ba bulijjo bana abatali ba maje kikakata ku UN okuba holding accountable. Museveni nabagamba ayina omusango wano okitegera human rights ayina omusango bayita crimes against humanity gwe yakola. Era wano tulina counts 15 zetuvunaana Museveni wano okitegera. So kakati munna Uganda already tuli mu eno chata lero Ukraine ewezeza ensi 25 ziweze Ukraine yeziweza luzibadde 24 nga Uganda eri kweza ensi 24 nenga 18 Museveni yatta abantu UN teina kiyakola lwaki kubanga tetubadde n'abantu ba holding UN accountable. His Excellency Kyagulanyi najja na introducing nange shama nenzijambi basomese ku internet mutegerewe tumutuusizza okitegera. Then ku lw'ensonga eyo ndowooza mulaba ekiri Somalia okiraba awo ababa kugamba Somalia eno kyekigize agamaje gaaki
agamaje gawereddwa go ahead UN ne bagamba kati mugende mutasa abantu be Somalia ku Al-Shabaab. UN yejuwadde gundi kati goboloza nti UN esobola okuwa go ahead ensinga Egypt nejja neyingira e Somalia nga UN yejuwadde goza lwaki mu Uganda tekisoboka fe kiche twagala mu luno olutalo nakugamba this is a diplomatic fight luno olutalo lwa diplomacy si lwa amaanyi si lwa kibuli luno olutalo lwa bwongo naye ate olutalo luno lunafuya dictator n'okusinga olutalo olw'amaanyi mwere mulowooza lwaki 1 lukwa access ku byokulwanyisa 2 lukwa access ku policies esobola okuba Museveni oyo 3 lukwa access ku economic ties za Museveni n'ozikutula era kakati Munnayuganda nje katubala ekintu kino Museveni abadde n'amagye Somalia under AMISOM nga tunatandika mulwanyisa era ngeyo byakozesa ne yewana mu speech zabadde ngakole bino naga fe UPDF tuna disciplined army yesonga wakife tukuma emireme mu region lwaki takyabyogera kati biwabera yogera ku colonialism lwaki kuwanga his excellence Kyagulanyi we yajja tusobodde okumulwanyisa diplomatically ne tumugobesa mu kino ekintu era kakati essaawa eno Ruto ya championing human rights oba peace in the region yonna yagitwala AMISOM mission yali ya Museveni yali afunamu sente kati takyagifunamu era wetwogerera kati Somalia amaji bagakoze eki bagasazeeko okitegera balese Egypt tudde Congo Museveni abadde mu mission eno nga bagita MONUSCO mission Museveni agibadde mwera abadde agikulira before the coming of his excellence Kyagulanyi nga Museveni ali mu MONUSCO mission essaawa eno olunaku olwaleero mu Congo Museveni aliyo nga muyeekera era bamutwala emisinde ng'omuyeekera okitegera awo nabo bamusazeeko kitegeeza n'amagye gano agali e Congo galina okuddewa e Uganda olugye emiteeko emeka emiteeko ebiri Museveni abadde n'amagye mu ggwanga lya Sudan ng'alinayo amagye muno yagenda keeping a peace olwokubanga abadde peacekeeper in the region kati essaawa eno waliwo olutalo wakati wa Sudan n'amagye ga Uganda agali backinga Riek Machar nga gagala okugyako Salva Kiir era bamugamba gye UPDF mu ggwanga erya Sudan ekyasitula n'ambasada wa America mu Sudan neyegatta n'ambasada wa America mu Uganda ne basinkana Museveni bamugamba lwaki oleeta obutabanguko mu region era wayitawo ennaku ntono ng'abantu abo bavuddeyo emmundu n'etandika tokota Sudan kitegeeza nti amagye agali e Somalia galina okukomawuwa e Uganda amagye agali e Congo galina okukomawuwa e Uganda amagye agali e Sudan galina okukomawuwa e Uganda kati njagala mumbulye kitundu ki Museveni mwasigaza amagye mu nsi eno kitundu ki yes just tell me kitundu ki Museveni mwasigaza amagye kati ekikibaita his excellence Kyagulanyi under diplomatic ties owa diplomatic fights luno olutawo lwe tulimu wano kyekyo nabagamba nti fa foreign policy fe tugenda osooka okuyingira New Uganda abantu abamuteeke zino temuzitegeera mukitegeera ekintu kino kakati under diplomatic ties z'abadde alina ng'azifunamu ssente ng'alaga ne deployment z'alina mu nsi ez'enjawulo njagala mundage Museveni asigadde wakati kitegeeza amagye gonna galina okudda mu Uganda nga gali angry kuba ssente zaabwe yazirya yes yazirya kate mission bazimugobyemu era mujjukira tweet ya Muhoozi ng'agamba muba mutulemesezza tuza mwagowa musoke mutuwe ssente zaffe za mission zetukoze eki zetubadde tubatuukiririza ndoza mujjukira Muhoozi ng'abanja America okitegeera naye ate abasuubiza akakadde tannalekeraawo tannapowa okitegeera yakyaliwo naye ono ne ssente zaabwe yazirya kakati mugenda kulaba UPDF ngeri aido kiki ekiddako nabagambye Russia tesobola kutaasa Museveni at this very juncture kubanga tetuna activatinga kintu kye bayita human rights tetunaba kya activatinga wabula senga tuna activatinga human rights UN kyekola mu Ukraine kyekoze Somalia kyekole Congo kyekola mugundi mu Sudan America nga ewamu ne UN ne Bungereza kyeyina okukola mu Uganda nabagambye wano twagala Museveni ebikolobero bye yakola luli mu 2021 nga tasobola kubiddamu ng'emikono misibe then gwe Munnayuganda ogenda kusituka osindike ekiwedde kyekyo kye tulimu yensonga lwaki revolution eyaffe yayita mu foreign policy ne domestic policy okitegeera domestic zali activated mu 2021 which led to a revolution ne zimyotinga then ne tutandika foreign policy era nyenda kubagira ne full video Museveni wawe tumutuusizza so tukyali mu Rwanda process ne BRICS naye mbadde nina okuddamu kino ekiyenje kino kakati ndowooza otegedde nti byenjogera byonna ebyange munnange nze ndi mulalamu nkiddamu eno class tuli balalamukko wano ku app eno tulabe bulabi tojjanga kutuchalengingisa mutwego wabula jangu ng'otegeera byozza okwogera respect my people there.